Yes, akati kano kwandiza ku Fadi TV uji mwasibye mutya muri mutya mujebe je musizako engalo essaawa eno omuntu omwe akubiddwa amasasi agamutiddewo ngenda kuwambikwa byonna details nzina ngenda kusoka nkusaba subscribe nga tosikalinga ogifollowinga Fadi TV mbatumideko abali Saudi Arabia nti mbagala nnyo tauba babiri nkutumideko babiri tauba nkutumideko kosa ne Pretty Aisha na Kato Julius kosa ne bana Uganda basinzira wali mu ggwanga lya Bahrain kosa ne mu ggwanga lya Oman timubale kubanga mugiye kumira ku balita Fadi TV gimana mawuli agabatambula essaawa mawuli agatambulatambula essaawa eno mawuli ga musajja mukulu amanyikiddwa nga Vincent Angote ono akubiddwa amasasi sadiza wali mu district y'e Koboko ono ekimukubisizza amasasi era nga mukubi amasasi abadde musirikale bana bakuuma ebifo bya katugeze nga ebifo eby'amaanyi ono mu ggwanga ebifo bya ministries ezisinga ezenjawulo kati nga URA akubiddwa amasasi ku kitongole ekya URA era nga balumiza nti babaddeko minisita abadde agenda okujjawo naye musajja mukulu ono ate alumbye omusirikale abadde akuma ekitongole ekyo ekya kugamba ettabi erya URA mu district y'e Koboko n'agala ate omuggyako emmundu abadde muvubuka ono abadde agezako kumuggyako emmundu naye omusirikale tamuganyizza ono ageza kukolana ku ensonga nti naye abadde ayagala kumuggyako mundu okumukuba amasasi okumutta abatuuze beebuuza tomanyi kiviiriddeko omuvubuka ono kwagala kukola ki kukuba musajja mukulu ono omusirikale ow'ekitongole ekya URA nga omanyi wano ba security guards ko badageza kukoleka nga ajjako emmundu naye agezako kwirwanako era akakanye amukubya amasasi olwaddi kwegamba olwa self defense okwekuuma okwerwanako okwedefendinga kikimuleetedde okulabika nga amukola ki amukuba amasasi nandi balaze ekifaananyi kino naye nga YouTube eyinza obutakikkiriza kukola ki kibalaga naye just gensobodde okufuna galaga nti omwogezi wa poliisi Fred Nanga avudde n'agamba nti bagenda kulabika nga bakola okunoonyereza okwenjawulo ku musirikale ono security guard abadde akuma ekitongole ekya URA kosa n'abantu ababaddewo okumpi banyonyole bibadde bitya bagenda kukola okunoonyereza okwamangu bafe okulaba emberereza evudde ku ki omusirikale okuba omuvubuka ono amanyikiddwa nga Vincent Angote sadiza wali mu katundu bakayita Arisa mu district ya sadiza wali Koboko kisalo nnyo bambi ekyamuvubuka oyo naye nga abadde agezako kubbako mundu omusirikale poliisi ategeeza nti bano bamu kwabo ababbako abasirikale abasinga ab'enjawulo abagenda ku masindiro g'amafuta ne babbako abantu emmundu zaabwe ez'aba security guards oluvannyuma ne balumba zibbanka ne balumba abantu ab'enjawulo ne bakubanga abantu amasasi mu ggwanga Uganda naye ng'emmundu baba bazifunye mu bumenyi bw'amateeka nga baba bazibba kwabo abantu ne baleka nga babasse si byangu naye nga bye bitambulatambulisa omusubscribing mubeere bulungi mweraba.